mwaka guno naye ng'omukolo guli gumu gwa Enkuuka. Mujje abazadde n'abaana mujje tunyumirwe omwaka. Come and have a healthy way of ending the year. Empologoma egenda yasiima 31 ebeera mu 2 neggala omwaka neggula omwaka omulala. So jangu tufune omukisa ogwo tusanyukire wamu. Olunaku lwaliwo enteekateeka za security abongedde zirambika era nga tulina eddoboozi okuva waluko esigire nga tunnyonnyola enteekateeka bwe ziri, how safe are our people that are coming for Enkuuka. Byonna byogeddeko ndowooza kati soke tubalaga enteekateeka y'Enkuuka nga bw'eri underway okwongera okubateekateeka nammwe okubanga mweteekateeka eyo gye muli musobole okuba nti munyumira omwaka nga tuguwunzika mu Lubiri Mengo. Soko mpe enteekateeka y'Enkuuka tulyoke tufune amawulire amalala. Nze Luko Esigire era tukuŋŋaanidde wano mu Lubiri Mengo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 ng'ekituleeseewo nga security kyekyokuba nti nno tutuula n'abakulu Mengo nga kwotadde n'abategesi b'Enkuuka, simanyi oba Kivulu oba Mikolo, naye nga buli mwaka guba guggwaako Enkuuka ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 era nga abasecurity twetuula n'abakulu Mengo nga kwotadde abategesi okuli CBS ne gwetegedde omulala abeetegese okuba nti nno tusala empenda ku butya bwe tugenda okukuuma abantu ku lunaku olwo. Era tukanyiza ku bintu bingi bye tusabye abategesi okuteeka mu nkola okulaba nti nno abantu ba bulijjo abayitiddwa nga kwotadde n'abagenyi abakulu abayimbi bayita mu lunaku olwo nga tewali n'omu afunye buzibu bwonna. Era nabo tubategeezezza tubawadde obweyamo bwaffe ku nsonga ya security ya traffic okulaba nti abantu bajja bba bayita mu ring road ono ku lunaku olwo nga tewali n'omu ataataganyizibwa kubanga bw'eri enkola tutera okuggala enguudo ezo olunaku olwo abantu babenga basobola okutambula obulungi okuba nti no bayingira ekibangirizi kino. Era enteekateeka nga tuziggyeko engalo ate tulinda abantu abanajja mu Enkuuka Tobongota nga 31 kyekituleese wano mu Lubiri Mengo okulaba nti enteekateeka zonna zibeera taratibu, zonna zibeera malidaadi okulaba nti buli muntu agenda okujja wano addayo nga beyazze nga takwatiddwa ku nsawo. Bano abatapapa bakwata mu nsawo z'abantu tetubeetaaga temutawaana okwetantala Mengo kuba ku mulundi guno security yonna eweddeyo kuba gwe mukolo mukulu ogusinga mu ggwanga obunene era ne security zonna zituwadde obudde era twebaza poliisi n'amagye amaanyi ge batadde wano ku mukolo guno ogw'Enkuuka balaze nti ddala Ssaabasajja Kabaka bamuwa ekitiibwa y'ensonga lwaki tuli mu Enkuuka tuli mu Lubiri abagenda okubeera Enkuuka 32 Enkuuka Tobongota. Abagenyi ab'ebitiibwa abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka ab'ebitiibwa bagenda kuyita ku main gate ye Wankaaki n'abagenyi bonna abakkaadi abayitiddwa mugenda kuyitira ku gate ya main gate ye Wankaaki ne parking eri awo wansi ku mukono oba ovaire omukono gwa kkono awo bagenda okuparkinga abagenyi abayite. Kakati ate ku gate ey'omu Ndeeba ey'Ekibuye n'eno mu Mbuzi ezo zonna zigenda kubeera nzigule. Enkuuka Tobongota enteekateeka clear. Abeetegese ya kirimu. Yes, anticipate for the best. You very well know this gentleman watuuka mu kutegeka. I think he's one of the finest. He's Uganda's finest promoter. Abe Musinguzi. Kale tugenda kubeera mu Enkuuka teri kulanga kulala. Tusobole okuba nti obulamu butambula malidaadi sana nnyo. Tuwunzika omwaka, we are deliberately looking for artists tulongera okulaba enteekateeka nga weeziri nga bawunzika omwaka. Festive season bangi mwali mu kulya mmere, abalala mwakola bingi nnyo. Karo Kasiita ye